Mana eselekta ninga jiwuliro jikwangamu naawe jikanga mwentengo Museveni akakasente eggwanga kati lirimu bakawutu group ekikangamu entengo people power mwe namwe mubadde buluzira people power ekizibu kya Uganda katembo ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo okwogera ebigambo bino gye muli kuba kye nasalawo pulezidenti yaŋŋamba mu nsi buli muntu abonaabona lwasalawo ye nga bwe mwasalawo mube bamativu n'ebibakolwako mu ggwanga kwe kubonaabona kwammwe naye okuva pulezidenti we yajja gamba muno tuli ku nkomerero si ntandikwa ng'okkiriza nti gamba muno tuli ku nkomerero naye si ki abamu mugenda mwogereyo mbadde musibe abasibe abatuufu ye mmwe nze mbadde mu kutiisibwatiisibwa okumala emyezi 5 mu kkomera n'abasibe abaliyo balina eŋŋombe egamba pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda naye omulalu kyasudde omusibe akola ki akironda mu kkomera tulinamu bawodirida ba RP Boma era mbalaba ne wana abali mu NRM abagisuuta mu kkomera twambala yero era kubaako taaga era nabo mubalaba wana abambala yero nga munnange bajja gye muli ne babalaga nti ebikolebole Museveni byatukola birungi bebo betulira era mu makomera na wano be mulina nvudde mu busibe pulezidenti nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nange kennyini envunaanyizibwako ekkomera nga luzira mu mateeka lya alimenti kutereka abantu 6 saawa zino nze enamba yange eruzira nga sinavaayo yali 13,292 kitegeeza abasibe tuli mu mugoteko batusibye awatali musango bino bye wawulidde mwafunye chance okubiwulira nga balamu azze mu makomera okutukaka tukkirize emisango tujje tukozese social media zaffe nganze okanya samu okugamba bannayuganda nti omulimu gwe twakola ogw'okugoba Anita mu parliament Kyagulanyi yakufandinga era ne banzunza ebbanga eryo lyonna omulamuzi Kayizi akulira kkooti ya Buganda Road yalemererwa okusolovinga omusango gwange ogwa common nuisance nga bagujja mu public nuisance bo batukwata abantu 1,500 bateebwa common nuisance abasinga temugiwulirangako munnange nga gavumenti yaffe ebiteeso we biyita ekiro nga beebase ne bakeera ne bikolerawo we bakwata baanoonya kye bayinza okunteekako kwe kuliyetingawo ekisanga ekyo era nange we nakizuula pulezidenti mbu buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali bumativu bansaba passport n'egibamma era nagirina oba mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu ngirina nagibamma pulezidenti n'ekirala njagala kwebaza era nawulidde nnyo ennaku baganda bange basaanya naye ate erudda pulezidenti gwatulaze nti oli muzadde ffenna wangi we tusobezza naddala nganze mundu gye wampa ya social media olumu mpitako nze mbinyiga pulezidenti yajja ekkata nanziza mu kalungu naŋŋamba olina information ennungi eri eggwanga naye TV z'eggwanga ozisinga n'ozisinga kuba bo bajja bali smart ne batayomba ne batawemula ne bawaayo ensonga
nayagala okivimbamu nze sirina wenwaniriro banjagala kafo walimbe kansala asimanyi miliyoni 3 omwezi sirina. Era Museveni obulumi bwotadde ku ggwanga tolowooza nti obutadde kuffe basene kubwabo bwalwana nabo. Era Museveni yimiridde wano nga nkulabula wegaba matatu nga gozanya mu kusiba abaana awatali musango mu kutuwamba bannaffe ne babuzibwawo ogazanye bubi. Bannansi tugenda kukubembwa wokabira kadi wot tugenda gikuba tugenda kumukuba joka. Bannayuganda njagala mumanye ekiti ekyabafumita ebyo ebiwundu bye mulinaye Museveni tebabalimba. Womanye ekikufumisa ofunawo okijjanjaba takyatya mundu ate gwe nobanga abantu b'e Kenya abalya tiagasi nolaga obutali mumativu kubigenda mu maaso mu ggwanga lyo naawe ovunanyizibwa ku ggwanga lino. Wabadde wano abasiba babadde Luzira natuukayo nga teri mazzi nempanga okwekalakaasa nembagamba tuzire obuugi. President batugamba abasibe 6 tusimbe layini abagenda emanju tudonetinga omusulo then tukozesa omusulo okufulashinga. Nembagamba mumanye obulwadde bwe tugenda okujjaawo mmwe kati lwaki abamu kuffe tetuba mutango ne baleeta obuugi ne tubagamba mu bukomyawo. N'omukulu w'epoliisi mwamulaba ku mawulire ng'agamba obuyinza bugudde. Tuba n'obuyinza abamu tugyewulira. N'omukulu wa pulizoni yajja n'agamba bannange Luzira tetulina mazzi tulina abantu ababye ennyo era mutuyambe. Okwekalakasa kwali kwange era wandi njirina Sabi the voice of prisoners e Luzira. Mpaka amazzi we bagazaako baganda bange eddembe tebagenda kulibawo. Eddembe tulibanja na kabuli kakabe katambala koyambadde obenga teno ogiraba baloma yinjino erina pulaisi kati gojja kuddawo ekibonyabonyeza bakadde baffe kulinda kubalwanira. Kati nammwe we muli wano mulinze Kyagulanyi muzeeyize sikubanja famire yange wabule mama wange mukazi wali Musumba yaŋŋamba bannange Kyagulanyi bakusibya ne bantwala mu Toja Chambers wano namala wiiki namala tebanantwala mu Komera omuli bafande Masikubani ne baŋŋamba Kyagulanyi akufunamu ssente basebo ne bannyabo lwe bankwata bantwala ku CPS si Magere nva ku CPS bantwala Luzira si Busaabala ku Wanu Beach ntuuka e Luzira bantwala Kitalya gye mmaze emyezi 5 sikafule era bwe mbadde eyo nga Museveni ne banne be bakola enteekateeka ezo. President Kitalya yali erina okutereka abasibe 2,000 saawa ya leero erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana batoye ffe abalina ebirooto ebyenkya batutadde mu makomera flying squad. Mmwe Museveni yabasuula abaali balina amaanyi kati mugobagana n'ababusimu mutadde abaana b'abendi mu makomera. Omugoddeko oguli mu makomera bwekunyumiza ekigaali kye tubadde tusulamu dira omufaliso yinki 3 gutegeka abantu bananga batunudde eri abalala eno yinki 3. Abavubuka b'enkya bataata b'enkya bali mu makomera balwadde obuwago bakuteeka mu kigaali nga tojja situka genda kufuka ojja kudda ng'ekifo bakitutte n'osiba omusulo wogenda okujjanjaba ne bakudiringa olukusula emulaga ensigo ne bazitunda mugenda kukoma ddi okubonaabona. Abavubuka be bakwata bannanga ababbi b'obusimu
tebalumba kufuna kyakulya. Gavumenti abantu abo baba banje omusolo gwe bawa babanje ebyo bye mwasuubiza. Mututaddeko obulumi obutagenda kuggwa. Onkutteko community uses mbadde comedian ontadde mukomera onsibye ne namba 2 wa Jamiru mukulu goyita omuyekera. Olowooza twasheyalinze birowoozo ki? Olaba kibatadde ku ggwanga. Mbadde nsula ne Saalimu mu isolation wali namba 2 wa Jamiru mukulu bwe bakwata olw'obuyekera. Nze comedian alina ekirowoozo nti Museveni ova ku ggwanga lino okakasa wetukeddenga ku makya tunyumiza moziki. Obulumi bwe mutadde mu ggwanga lyaffe bantu mwenze batutookanya saamu. Gavumenti eno mbawalana. Pulezidenti webalire ddala naye okali adda kaddadde. Wajja mukomera okundaba n'oŋŋamba kiggwa wajja ku mpande ku lwokubiri ne bakuba ekigere naawe okirabe.